nga toyina nnyo toyina wogamba nti ate wano ate kikuga nti mulimu okutawaanyizibwa naye n'ekirala be bantu benali abaasooka ndooza okuntuukirira lwakuba nti nali siri ready edde nnyo ya ogenza okulaba ng'amaanyi leero ogeewulira kubanga ebiseera bibadde myaka mingi nti kati amaanyi ogeewulira wewulira nga okisobola ngeewulira mu bifo byonna lwaki Serena Serena anti kakati tujja sooka tukoleyo eyo show eyabo abatasobola kugenda mu bifo birala wa kyovala nti ya ssente nnyingiko kati VIP experience naye tumale ate era yeesinga mu gye twantuzza ba VIP yeesinga obunene okutuuza abantu abo kati tuddemu tugende mu bifo ebirala mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda oba ne mu bifo ebirala tezijja kuba sho nnyingi nnyo naye tugende mu bitundu ebirala nakivubo tannaggwa ne Namboole ndoza bali mu mukola Namboole olugendo luyinza okukalubiriza abantu oba bajja kundabira wala nnyo so njala mbasemberereko kyekyo kyennyini nyini teekako butesi katonyeze jjako akabuuza otekeko akatonyeze ekyo tekisoboka kuyimba nnyimba zonna naye nga nja kuyimba zonna zensobola oba nja kuwuliriza nnyo ndabe abafans ki kye baŋŋamba nnyimba kizoba zemba mbayimbira kwegamba zisobola kulekayo zenja okusooka okuwa obudde then tugatteko n'endala bwebanga batusazeeko baba batusazeeko nnyimba ng'empyapyamu obudde buba butusazeeko betulowoozaako omuntu akubuuza abayimbi ab'Uganda boolina enkesi ng'egyotambulidde olaba otya music ennaku zino namadde mwasoba ng'owedda gwewamweyinga omulaba music yenna mulungi kati bw'oŋŋamba nti ndaba nti owedda olinga ŋŋamba ngeragalenye styles kati styles zaakyuka styles ndala nnyo waliwo new generations new styles new vibes ate ne kati kusaawa eno abantu bakikutte bulungi nnyo kuba waliwo ne new technology engeri ebintu luli mwakubiranga mu studio baani mwena musicians ne babeera wali buli omu kwegaba sessions ne muziddamu kati ebintu biri byanguwa ate waliwo n'engeri gye tupromotingamu music essaawa eno nayo yanjawulo naye nga okutwaliza awamu music yenna mulungi naye nti okimanyi nti omuntu asobola okuba oluyimba lwo olw'emyaka nga 15 emabega ne tusituka ne tulunyumirwa olufiiringa naye ng'omwana yayimbye wiiki 2 emabega oluyimba lwe tetukaluwulira ekyo kibaawo kisinzira budde kiba otadde mu luyimba lwo maanyi ki kwega content eri etya eri mu luyimba olwo waliwo ennyimba zimu zitukola intentionally ng'olukoze ng'omanyi life span yalwo ng'olukola ng'omanyi nti luno lukolamu tukyakale lujja kuvaamu mu myezi 2 myezi 3 ffenna tukikola nsobola okumanya tuno ndwagalya mu bbanga eryo n'omanya n'olulala njadduwa obudde oba njagala bigambo bwe biti njagala makulu bwe gati mu luyimba era olunaalwawo ya obudde obwo mbeera mbulina era nabutegekera dda kugamba engeri gye sibeerawo mba na plan nga mmanyi ddi lwenja okubeera mu Uganda era obudde obwo bwempa byonna bye neetaaga okukola kati show ejja kuba mu July essaawa eno ngenda kuvaawo naye nina emyezi 2 okuba nti neetegeka kati ngenda kuba ngogola amaloboozi mimiro then omwezi omulamba tuguwe oba gumu weeks nga 5 tutule mu rehearsals temujja kundaba nnyo naye manya nti nja kubaawo nga nkola ne ba musicians nga tuyita mu nnyimba zonna nga tuzikyusaamu nga tuziwa ebirungo nga tugattirako n'ebigendera bangako era nabagamba olimba gwe waŋŋamba n'okuŋŋamba yatugambye simanyi biki oba gwe wakiŋŋamba naye si kikugambangako ate bw'ombuuza bwotyo kiringa ng'ekitasoboka oba sikola nko I've worked with her just like I can work with anybody kati siraba lwaki ye muyimbi gw'osowolayo bwotyo nti kubanga mwe muyina endowooza zammwe mwagala okuteeka entalo mu bantu ffe tetuyimba kuba oba kukakasa mbona asinga oba simanyi bato no
tuyimba bwetu tuyimba buyimbi bwe weesalirawo kyoyagala muli n'owulira buli muntu abeera n'omuyimbi wa musingira olw'ensonga ezimu oba endala naye bw'obuuza ekibuuzo bwe kityo kiringanga ekitasoboka oba nti wawulirako nti tekisoboka simanyi na lwaki gwe okukunulayo yekka waayi oyinza okumbuulira bayimbi abalala gye bali tobayisa mu maaso bangi nnyo mbuuza ne ku bayimbi abalala mu generation yange bangi nnyo ekyo sijja kibabuulira kati ate sina mu generation yange abayimbi baba bayimbi asobola okuba omuyimbi yenna oba yazze eggulo oba yazze ddi omuntu alina talent aba alina talent tojja gamba mbu yazze weeks bbiri zokka akola kyawo bw'aba yazze ne talent ye alina talent era akyasobola okulinnya ku stage n'ennyimba naye nze nga mmaliriza njagala abantu babulire ebisale tickets bazisanga wazifuluma ddi n'essaawa zonoonya ku stage tickets kweziri ku mikutu bwe mugenda ku mikutu gya Swang's Avenue kweziri kati abantu basobola ozigulako era nga baba bagambye nti saawa abagula kati tickets bajja zigula ku mitwalo 15 abanaalwawo weeks 3 wezinayitawo ziyinza okulinnya nezigenda ku mitwalo 2 ne ku mulyango banaabanga ekivulu ddala tekiseerinze out nga teziweddeewo mujja zigula 2 osanga zineeyongera simanyi naye nga kyetusuubira ziyinza okuba nga ziweddewo kati eshow enzigi zijja kuba nzigula okuva saa 12 nze nja kulinnya ku stage saawa 2 nyimbe paka 5 kitundu lwe banaggalawo ekizimbe kyekyo gyendi nyaba bulungi mpozi gwe very fine thank you nkomyewo na nkuba mpya tell us about your concert nkomyewo na nkuba mpya ogirabye otya enkuba empya nedda bw'oba otegekera abantu of course olina okiteekamu amaanyi n'abantu bategere nti kyebaliko kya ddala what really took you this long banti no otuwadde kati obadde nga tolituwa mabegako kuba nti nasalawo mpumulemu nga ndi mukoowu nga bwe nagambye omukoowu mu music nga ndi mukoowumu kwega nemba nga sina kinyegenyege kyonna kiki ndeetera kwagala kuyimba si ku concert zino zokka byonna nembaga naki nga saagala naye kati nga sina nga bwe nagaye nga sina kinsikiriza kwagala ku ebbanga eryo lituuka nzirya lyatuuka nembeera nga obadde mu break ya music nga neewumuzaamu concentrating ku family obanga wewadde mu time bintu bingi nnyo seetaaga bagamba naye of course situdde butuuzi nti omanyi siyimba sina kyakukola kirala siri awo nti mba siyimba obulamu bwange buweddewo no nina ebyokukola ebirala so nina ddala ebyokukola nga n'okuyimba kwekuli naye okuyimba kati nensooka nkuwumuzaamuko ate nenkwasaganya ebintu ebirala concert yo ogituumye ki ng'omuntu wagamba the best of Irene ki what's the title kakati lindako ku posta egenda kujja ojja kulaba mubeere bakkakkamu posta ejja why Swang's Avenue Swang's Avenue mulabye ebivulu byetegeseeko bakabi bamaanyi bali professional bakwata bulungi omuyimbi bo bennyini mu bo mulimu ba artists kwegamba si kizibu nnyo okumunnyonnyola nti tukole bwetti ne bwetti ate n'okundagirira bandagirirako bampabulako kati kino kijakola bwe tuti kino kijja kuvaayo bulungi ng'era nabo abaki ba artists n'ekirala ebyo bindeetedde okuba nti nkola nabo tekitegeeza nti sikolagana nabantu balala nti oba siikolagane nabantu balala naye ku ssaawa eno twakoze bwe tutyo There's a video posted ku Facebook antu ne balowooza muno Swang's ekusigninze wajja ng'oyingira it was around table talk nga twalowooza Swang's ekusigninze Swang's yali tensigninze naye kati bwebwo bu teasers bwe tukola okwatuusa ku lunaku luno kati kwolwo nno byagwawo bwe gwe nali ngenderedde ekintu kirala ne tukola meeting eyo ne tugikola ne bagikwata kuga ne tuteekayo kubateekamu kulindirira mulabe ki ekiddako twali twogera ku bintu bino twali twogera ku nteekateeka za concert eno naye nga tebansayiningangako ki ekyabawabudde bakyatya what really made you
mwena abayimbi aba generation okudda lumu tula Misach did a concert, Ronald Manje yakoze, you're having a concert, Maureen Natume has a concert. Lwaki ate ne rates zammwe zibeera nga ziri waggulu si kyebiri si kyetaano wabula buli atandika kyakumi kudda waggulu. Kati baba abayimbi abalala bwe weetaaga okubuuza lwaki bakoze concerts zaabwe simanyi siza kikuddamu simanyi ne bulijjo abayimbi bakola concerts kati simanyi lwaki awo bo bambi babuuzeeko simanyi sinza kikuddamu simanyi sikitunuulira bwe ntyo ndaba nti abayimbi mbalabanga abayimbi bakola concerts ekyo kyate tekimpitangako mu 20 generation eyo ba yeri mu kukola nno so simanyi sinza kuwa answer. Musically speaking, how do you rate Uganda's music at the moment? It's very good. Yeah. Wotunie nyimba ziri ne zino because wotunie kawo enyimba za mwezeda neza kakati it's more of messages according to what's happening twina hostia danger mwezi chezi kuba anti okuyimba okusookera ddala omuntu mbayimbira oluusi nze kikyempulira nga kinsanyusa nenkiyimba wali nenkikwagaza so abantu bayimba bye baagala kati bombuuza messages ezirimu era omuntu kyayimbye ye message gyayagala obba wanze siriwo okugijajinga ye kyawulira eddakiika ezo kiyinza okunyumira kiyinza obutakunyumira yeah. Nenga wotunia abaliwo muyimbi kyasinga okukolera woluuliza ne oba we basozuuka nina okuddamu obbawuliriza bonna kuba bangi nendyoka nkubuulira kale nga olaba nti wemba nebasa ne bakubanga kale city ya danger nyimuka ne bakuba banana nyimuka walo banana anti kati simanyi mpozi zinkubiremukko kati nze ojja kundabeera nti bwokuba luno nga nyimuka kwa sisobola kudda mu bangi nnyo nyingi nti n'okuzimanya ezisinga sizimanyi kati nyinza okwekubira bwe nkuga nti luno ng'ate endala siziwulidde nyingi nnyo nyingi zonna zisobola okunsitula by the way naye kyetaaga bw'oba oyagala nondeko 3-2 kyetaaga tusooka mpuliriza endala kati obudde obwo sinabufuna kuliza zonna zimalayo so sisobola kugamba nti luno ebindeetera okukola n'abantu abalala biba bintu bingi nnyo bintu bingi ate nga bintu byanjawulo nsobola okukola n'omuyimbi yenna naye sikitunulidde essaawa eno. Waliwo omuyimbi omuto oluyimba lwe waddamu yali unknown waliwo oluyimba lwaddamu lwali unknown that song did you well did me well like lwakusanyusa nogamba let me do this song naluwulira kati nga bwe wandyeyimbidde ggwe waka nange nenduyimba bwente nagenda okulaba ate nga ndonna nalukutte nadda nendumalayo yeah it's a nice song yimbira bulungi yes togamba nti oyo ye oluyimba yes nalwagala abantu abayimbi bangi nnyo abalala bempuliriza era abanyimbira obulungi si just oyo ye olwokuba nakola akayimba ako saaluddamu nenduyimba ng'olwange nakola bukozi nga bw'otulawo ne weeyimbira naye n'okirecordinga okukola cover ezo ezitali nti nkutte oluyimba oba ne tutegeragana nenduddamu nendutunda ng'olwange no. Watobadde ebintu bingi bibadde bigenda mu maaso naye nga biyamba abayimbi omubadde ezi federation mbadde muziwuma have you heard about them? Not really era ojano interview tejja kunyuma kuba bintu byombuze ebisinga nze mbadde siri wano kati obudde sibuwa nnyo bintu biri wano so sibimanyiddeeko ddala sibinaako idea muga katonda sikulimba sibimanyi sibifanako simanyi. Okay, tubiveeko tuddeko ku Irene ensonga zo mwazimaliza ez'ettaka byaguwa bulungi ebyo byo kakati ku ddakiika eno nga ngenda kukola show yange saagala oletebe kuba abantu bajja bitunulira nga abalowooza nti njagala noonya nchesinga cloud oba noonya ku boostinga show noonya nga show ewedde olaba mubuuza ebintu bino ate temwagala bibaleetera omuntu temwagala abyogereko ate lwaki mubireeta mawulire lwaki mukola ki genda osooka obuuza abantu abo gy'obiwulira oluvannyuma no I don't have them oluvannyuma kuba gwe obinoonya gwe genda anti kakati saagala kwogera ku bintu ng'ebyo kuleeta controversy kuleeta biki nga ngenda kukola show yange sina kyenjagaza controversy oba negativity nga ngenda kukola show bw'owulira ng'olinayo ekintu mbu bano bagambye kino nindashe gwe tujja kwogera naye ate bw'olaba nga bwe naamala okukola show okukola interview ate lwaki mubireeta mawulire era tombuuliza ddala please bw'oba obimbuuza manya nti oyagala otuulewo owulirize byonna mbyogere mbimaleyo nga show yange ewedde saagala kundeetera bintu ebyo mu show.
kuba tebirina we biyambira show yange ebyo oli bimbuuza oluvannyuma. Twogere ku mutindo gw'oliko weekuumya otya nti no you're still looking too young. Thank you very much. Just ebya bulijjo tewaliwo. No, I'm sorry naye tewaliwo nnyo kikulu nnyo. Ndya ntonda nzina bwengeze. Ogezze okaavinze. Byonna. Kikoze otya nga toli mama? Nga ndi mama? Bamama balina tunula bubi oba balina kujja nga beetimbye ndi mama Mundabe oluto olugweno ndi mama. No. Yeah. Sekyo banga babeeranga good because we're posting ebifaananyi buli omu akwegomba nalo Irene looks so beautiful and good. Why should they used to be like tuyungadde tolaga nnyo bizibu nti nazaala ki? Ebyo ndowooza tunaabyogera olulala simanyi ddi. No. Yeah, gym ekola exercise buli lunaku. Abantu abamu naturally Katonda yabawadde emikisa gyabwe nti ozaala abaana bo mukaaga nga tolinaako ki? Tolinaako wadde kamoga bafi olufuna olubuto myezi 3 ng'obuntu bwakuyikidde ddawe nawe nabo mugaba bukutte. So waliwo abantu abali bwe batyo naye sirina nnyo tulituula mu mboozi endala bwe simanyi kubanze nyizo nti mukole exercises nga nze sizikola. Kola bw'oti nga ate nze si kyenkola. So naye nsiima nnyo okuba bwe baba basiima bwena basiima because like you're looking good but tununya Irene akikoze eti abamu baba bamanyi nti no bamukoze na surgery nga bambi katemba we tipu ki mazzi gwe gomanyi gokka kuba ndaba amazzi ogalemeddeko. Simanyi mukwano. Event eno tusuubire abantu ebyenjawulo tusuubire ki? What should they expect in this beautiful event? Kati ekintu kuba bwe tutandika okwogera buli kimu ne tukisobola tubanga abasaba okulla ng'obudde tebunnatuuka. Tusaba okulla ng'obudde tebunnatuuka. Njagala nnyo mwe mumanye nti show nzijuvu oba mulabye abantu abalala tembalabye ekisookera ddala obukulu nze mugenda kundaba nga nnyimba nga bwe naba promises kuba nze gwe batimbyeyo. Kati abantu abalala oba bazze oba tebaze sirowooza nti kikulu nnyo naye mulinde ku lunaku olwo nze nneme kujjayo buli kintu. Ekisooka tekinneetaagisa kuba n'abayimbi balala bali awo nti bangi nnyo. Kuba n'obudde tuyinza obutaba nabwo. Tickets ziri ku Mikutuja Swangs Avenue. Abasobolozi bwe mugenda ku Mikutu mujja biraba. Eyo information egenda kujja nga ne post efulumye. Kweziri basobola ozigula kati ku Mikutuja Swangs Avenue. Nze sinze mbirimu sobumbuuze nnyo nyinza obutakuwa answers zonna kati party eyo yonna erina Swangs Avenue. Yeah. Thank you. You're welcome. Artist and that's her house or that's her record label whatever. Nete basiiba omonti bali omonti oba nino mulaba nti ate bwe nnyingira ne musanga. No, it's just a relationship as artists. I mean, iranga bwe nakugamba naye siryawo nti nnoonya. No. Ekivulu kya mitwalo 15. Abasooka abaana ababaluddewoko zijja kwa mitwalo 2 oba ne ku mulyango mitwalo 2 ticket bwe zinaaba zikyaliyo zigenda kubeera ssente ezo. Egets zigula ku saa 12 ate tutandika okukola show tutandika okuyimba ku saawa 2 naye nga tuyita buli omu abeeyo buli awulira nti amiisinzeko anaasobola okujja wano ajje. Anaaba batasobodde waliwo shows endala tujja kwesiima nnyo balaba. Ennyimba nina nnyingi nnyo so siyinza ku promisinga saawa eno nti collaborations zonna naazikola kuba ennyimba nnyingi nnyo kati tetunnaba kutuula tugenda kugezaako okukola ennyimba zonna ze tusobola okukola ne bwe tuba nti collaborations tunaazikola tulaba ani anabeera available okujja okulinnya ku stage okukola naye collaborations ezo. Naye nga n'abantu bwe baba tebaliwo bwe tuba twasazeewo ziyimba always bwe muba mukola concerts wabaawo omuntu asobola okureplacing okukola eddoboozi eryo kwegana ne mukola duet not necessarily with the artist who recorded the song. Mulungi mpozi nange neekuuma.